Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Kongole cha Chieftains of Military Intelligence omukulu James Birungi kwali, Christopher Damulira kwoli, Noah Semwai kwe muli. Kano kabya kwerinda. Ngenda kusagwe na comrade ali Uganda nali mu diaspora. Ngobadde mukwano gwa muganda ffe akirewo kivumbi eyawambi bamakage na twalibwa na agulu wake misango okuli okusangibwa n'ennyonta z'amagye mu bukyamu ng'atesizize. Ngenda kugamba nti muganda wange oboli Bulaya oboli Kampala oboli mukwano gwe ngenda kusaba bambi n'obuwombeefu ekitongole ekya Chieftains of Military Intelligence n'ekya International Security Organization ekya ISO abantu bano bakozesa essimu ya muganda affe akirewo kivumbi nga batrackingirako buli muntu yenna ali mu ssimu ya akirewo kivumbi nga bagala kukwata abantu abo okubateeka ku fere akirewo kivumbi n'okubagulako emisango gy'okulya mu nsi yaabwe lukwe. Kati ngenda kusaba oba oli mukwano gwa akirewo kivumbi tokuba ku ssimu ye, please tokuba ku ssimu ya mukwano gwaffe akirewo kivumbi. Era n'essimu ya akirewo kivumbi bwekubidde bakusindikidde message, don't reply, in fact you blocking until yennyiniyo ng'avudde mu mikono gy'abatangamanya ngamba. Olw'ensonga nti essimu ya akirewo kivumbi ekitongole kikettira mu ekitongole kiketta amagye kya Semwai kigikozesa n'ekitongole kikettira munda mu ggwanga ekya ISO kigikozesa nga bakebera buli namba erimu nga bakubira omuntu oyo nga bakwaloketi nga bakufuna. Kyetwasembye okumanya 3 days back nga ekitongole kya ISO kikozesa essimu eno okugitambula nga baloketinga abantu ng'era batambula bakubira abantu amasimu nga bwe twabalaze bifaananyi nga bwe babadde era kanyongere kibalaga bwe kitabo kiyimiridde. Allocator ey'essimu ya kirewo kivumbi gye twasembye okufuna kuva mu bakafulu baffe nga bakwata essimu eno nga batambula bagenda batrackinga abantu abo okwagala bafuna. Amannya gaago mugalabira ddala akirewo kivumbi, essimu location mwagirabye, location ng'eva wano ku CMI ndoza mwagire bulungi nnyo nga bajja batambuza essimu eno nga baloketingirako abantu so bati bakikola. So mwenna baganda baffe mwenna, please mbasaba temukuba ku ssimu ya muganda ffe akirewo kivumbi. Ne bwe bekubidde, please ne bwe bekubidde togezaako n'okwata essimu eyo kubanga ejja kuba ekuleetera obuzibu ate nga tetwandiyagadde mufune buzibu. Ebintu ebintere wano kubanga eri essimu gikozesa. So yensonga lwaki mbaga mukole ki muve ku ssimu temugikubako. Mpembe dakiika emu. One minute. Bintere kono kuba ndi ku live ate biri ku ssimu eri endala bintere kono. Alright. So ndoza mutegedde mulungi mwenna mbategezeza ekintu ekyo mukitegeere bulungi nnyo mube nga mwebereddemu ndoza information mugifunye temukuba ku ssimu eyo ne babakubidde giblocking until further notice kubanga ssimu eri mukugikozesa okutambula okutrackingirako abantu ekyo mukitegedde. Kati kanveewo nkuba akalango tufe mu kalango then tulyoke tusimbule video eya leero. Alright. Gomuntu yenna eyandyagadde ogenda mu ggwanga lya Canada ako conference eno gye nabagambye ndugenzi gyambalange koma mu gwa mwenda nga guggwako. Alright. Gomuntu yenna ali interested ogenda mu ggwanga lya Canada nkutegeeza nti conference eno the International Conference on Ending Malnutrition 2025 the theme Better Nutrition for Better Lives second edition ejja kubanga etegekebwa mu conference hall gagadde gye bayita Woodbine and Banquet Convention Center ku 30 Vice Regent Boulevard on M9W7A4 ngejatandikira ku mwezi 17 ekomekezebwa 18 omwezi ogw'olubereberye omwaka 2025 gw'omwaka ogujja ng'oyagala okumanya ebisingawo kubira executive director owannanyiri company eno etegeka events zino nga executive director wa Extreme Music and Events omukyala Dorothy Kajumba ku ssimu ze ez'omungalo ze mbasomera olukedde. Esooka eri plus 1647 9290340. Esembayo eri plus 14372596031. Ojja kuba omufuna akutegeeze biki ebyetaagisa okwetaba mu conference eyo oba mu seminar eyo ejj'okubeera mu ggwanga lya Canada omwaka ogujja. Bambi gezaako nnyo omutuukirira
obenga akubulya ki ekyetaagisa. Alright, kati njala tegeeza mwenna abantu be Bungereza oba nakayisaawo edda oba nkalinde nendooza kansoke nkaleke ndowooza sibawadde kigula lugi sibawadde kalowoozo naye okusookera ddala njala tutwala okusasula kwange eri ab'enju y'omugenzi Joseph Tamale Mirundi abadde munnamawulire ate nga munnabyabufuzi era abadde omusanyusa ate ebiseremu nga munyiiza. Nkiddamu njala tutwala okusasula kwange eri famire y'omugenzi Yohana Mirundi oba Joseph Mirundi oba gumuyita Tamale Mirundi abadde munnamawulire abadde munnabyabufuzi ate nga abadde munyumya oba musanyusa ate nga ebiseremu abadde munyiiza ng'anyiiza. Naye ffenna enjawulo eba yabudde kitalo nnyo abooluganda bakona mikwano abaana n'abazzukulu fiirwako taata mmwe ne jjajja mmwe so ne muganda kitalo nnyo ddala. Omugenzi Mukama amusonyiwe ebyamusobako kubanga ffenna ku nsi kuno tuli bayise. Era nze message eyange egenda kubeera bweti njala njawukaneko n'abantu mwenna njala mumpulirize bulungi nnyo. 1 mu nsi muno mwe tuyita tusange kusoomoozebwa kungi ate ffenna tukolerera kubeerawo kulya nakuweerera nakubeera mu bulamu. Omuntu mu Buganda bw'aba afudde njagala comrade onjulirire tuyinza okuba twawukana mu byobufuzi oba mu nzikiriza oba mu ndowooza. Osobola okunyiiza nange kennyini nina benyiiza mu byenkola nga tebabikkirizamu oba nga bibakuba n'omugenzi bw'ati wabadde ekyo njala tukwatagane tukkiriziganye ne mu Buganda ne mu nkola entuufu nti njagala ombuulireyo omufu gwe baali baziise ne bamwogerera amafuukule ku lunaku lw'omusiibula taliyo era omufu yenna bamwogerera ebirungi ebiyitiridde byonna ku lunaku lw'omuteekayo okumuweesa ekitiibwa ebisigadde byonna Katonda abenga abimusasulira gy'abaalaze. Ngenda kusaba comrade mwenna tufune okujjako ng'oli nga bwe tumanyi bano abadde ne rekodi nti ono mussi abadde yenyigira mu kuwamba abantu abadde yenyigira mu kukola ki ng'olina rekodi nti ono yali asse omuntu ono yakoze eki naye ng'omuntu tubadde tumulaba on daily basis tagamba talina konti yatta omuntu yatta please njala tukyuseemu ekintu kino. Njala kugamba ekigambo kiri kimu nti teri mufu ku lunaku lwafudde bali tumuziise oba gwe bagenda omuziika ne bamwogerera ebibi no boogera birungi okusindikiriza omwoyo gwe okutambula obulungi. Njala tukkiriziganye nti ffenna ku nsi tekuli mutuukirivu ffenna tuyitamu buyisi akowa yagiviira. Njala kugamba gwe ssaawa zino abadde awerekereza omugenzi amafuukuule omugenzi yali ayogeddeko ekikusanyusa kwolwo tuwayoga nti kyoyogedde kinsanyusa. Omugenzi yali ayogeddeko ekikunyiiza ate naye wali oyogeddeko ekimunyiiza. Njagala ogatte byali ayogedde bikusanyusa n'ebyali bikunyiiza obigatte obiteeke ku minzaani omusabire atuuke bulungi nnyo. Okitegedde bulungi nnyo y'ensonga lwaki nkugamba nti yali ayogeddeko ebikunyiiza n'ebikusanyusa. Kati bwe yayogera ekikusanyusa omusiima nedda gatta ekyakunyiiza n'ekyakusanyusa omugenzi omuteremu essaala. Ono ayawukana ku bantu abalala olw'ensonga tawambangako tattangako omuntu abadde ayogera bigambo bye ng'omuntu ng'ate ali ku mulimu ng'omuntu. Njala twawule nti ono munnabyabufuzi naye ono abadde ku mulimu kyenjagala tutegeeragane. So taata waffe Yohana Mirundi Mukama akuwummuze emirembe famire abooluganda mwenna Mukama bagumye kubanga ffenna lyekkubo wetugenda okuyita. So njala bagamba ku lw'eggwanga noku famire ye bambi omwami oyo buli mwa musabire asobole okubanga asinkana Mukama eyamutonda. So nno bwe badde obubaka bwange eri famire y'omugenzi abooluganda bakona emikwano ebyamusobako Mukama amusaasire awo enkomye.
njala tutandike video ey'olwaliro nendoza video ey'olwaliro kansoke ngitandike nga ntegeeza abantu bano wammanga bw'omanyi nga okwata essimu n'ogyetunuzaamu n'oyogera ensonga ez'eggwanga ez'enkyukakyuka ngenda kusaba ekigambo kimu diversions nyingi ezikuluyetingiddwa omwezi guno naye ngenda kusaba ekigambo kimu nti omuntu wabanga yafa ne tumuziika tuba twamuziika ngenda kusaba n'obuwombeefu ng'oli comrade okola video ku Facebook ku TikTok oba oyogera ku Twitter oba ewantu wonna ngenda basaba omwami gwe tuyita Demapoga ne gurupu ye temuddamu bawa eyapule mubaleke banoonya cause yonna egenda obbaletera okukola kye balina mu nkola so njagala tubaleke bakole kye balina okukola kubanga bakina mu mutima gwabwe baleme kufuna byekwaso muganda wange ali eyo tokozesa akawunti yo wa page yo nti ogenda kwogera ku nsonga za Mpuuga no muleke please leave them to be nkiddamu ngenda kusaba comrade akola video ku TikTok ku Facebook oba oli blogger oba oli activist ngenda kusaba towa gurupu y'abasajja obudde mubaleke buli omu bakole kye baagala balina mainstream media balina boogezi baabwe ffe waffe bwe tuba twakuziika ebisigadde tubirekere abo abali mu parliament abakulembeze ba national platform abali mu parliament abamanya amateeka bwe gasoma ffe waffe twagumala gwali gwakola bisana ga protecting a president n'ekibiina ebisigadde tubirekere bannamateeka b'ekibiina tubirekere abakulembeze ba parliament bebajja okuhandolinga aba ffe waffe twagumala gwali gwa protecting a president na kumulabisa temubawa budde kubanga banoonya byekwaso temubawa budde ngenda kusaba kiriziganya nange for first time toyogera ku mwami oyo toyogera kabiina kaabwe toyogera ku bikolwa bye okujjako nga basuse balina okukoma bo kye banoonya mukitegedde bulungi nnyo tembawa budde nkusaba bulungi bambi temugezaako kuba budde ekyo nakyo nkimaze nakiro kankiise olumu wano wenjagalira mumpitire secretary general ne president kansubye nti kwe bali Mr. President nsaba kuwaabira na kutegeeza ne secretary general nzize ebbanga ddene nnyo nga mbawoninga ku basajja abajja mu kibiina kya national platform oba mu kibiina kya DP ne DP block nti bagenda kuzimbira mu kibiina kino munda njagadde obbategeeza n'obbawaabira olwaleero nti waliwo okulonda okugenda mu maaso kwetooloola mu Buganda okw'okujjuza ebifo n'abaani abagenda okwongerayo obukulembeze mu maaso ntegeezeddwako nti obuvuyo bwonna obutambula ku bitebe bya ofiisi z'ekibiina kya national platform biteekeddwamu ssente era kagurupu kenjogeddeko nga bavubuka abakozesebwa okukola effujjo ebyo bavubuka b'abantu abo era sibo Mr. President Secretary General ngenda basaba okulonda okubadde genda maaso oba okutandika n'enkya ku kitebe n'ewalala kuyimirizibwe with immediate effect nkiddamu Chairman Nyanzi wooli Secretary General wali President wali ngenda basaba n'obuwombeefu okwewala ebigenda okuddirira muyimirize okulonda kwonna okubadde kugenda maaso bwe mutakikola kintu ekyo mujja kuba mutuliddemu olukwe nga n'ekibiina mukiruddemu olukwe 1 ebyabadde mukono mwabirabye ekiri ewakiso kitokota si kisaanikire nzize mbagamba ku chairman w'olusi5 owakiso Luwanga Bwanika n'akabinja ke amawulire gantuuseeko jjo nti chairman w'Wakiso LC5 Luwanga Bwanika ne DP block bamaze okusetinga ebifo byonna ebyokulonda nga bijjudde mbasajja ba DP block buli omu ekifo kyagenda okutwala nga si ba national platform akubale bambaleguza notification nga bali bakulembeddwamu Dr. Kanaabi bangambye Dr. Kanaabi abeera ku kitebaawo kakulembeddwamu sajja lya beene naye yeyita wa national platform onali namugobadda kuliko ne chairman w'olusi5 Wakiso Luwanga Bwanika ne bakansala bonna abaali aba DP block ne mukono bwekitwe kyabadde ngenda kusaba Mr. President chairman wa Kunga Nyanzi Secretary General temukote bayo kukondakitinga kokulonda konna okugenda maaso
ku kitebe please ngenda basaba muyimirize buli kimu kyonna nze kenyiri bwe mva ku live ngenda tola obuvunanyizibwa onkubire bensobola okubira muyimirize ebintu ebyo bwe mbate mukikoze temugenda tunenya tetubagamba ebintu bino nkiddamu bwe mutayimiriza kulonda kugenda maaso kugenda obancha kulwokusatu kulwokuna oba kulwokutaano temutunenya ebigenda okuvugwa mu kibiina temutunya bigenda kuddako muyimirize ebintu ebyo mudde mutandika okutereeza buli kimu mutandika okuyita abantu batandika obawulira information eri ku ground others mutakikola temutunenyanga ate temutunenyanga kuba kino nkibagambye ngenda twala obuvunanyizibwa bwe nva ku ssimu eno nkuba amasimu genkuba naye muyimirize ono kanaabi munyampi sajja lyabeene munyampi Makia Lwanga bwanika munyampi n'ekibinja kyabwe kyonna okuva Wakiso Ntebe Mukono bonna banyampi Mr. President kano bakakuwe nkusaba muyimiriza okulonda kwonna mu Wakiso Ntebe Mukono ne Kampala with immediate effect bwe mugaana ebyange bwe bityo bemba mugera goberera protocol okugema kusinga okuwonya kino kibagambye okugema kusinga okuwonya bana abasajja ne boolaba oli nowa 500 yali mu kwemoola ndi bagenda kukola ekiddako bamaze dde okuzimba nzize mbagamba ebintu bino for the good 2 years these people are building inside oba they are building under Nuupu Sirole by Sirole nga mugange kiwulira kati kituuse ku ntikko batadde bagenda kulonda ng'ate bagenda kulondera ku kitebe ebintu bino nze mbagamba all along muganyo bitegeera so Mr. President ngenda kusaba wona woli Secretary General Chairman Kunga n'akakiiko akakulu akatwala ekibiina kya National muyimirize okulonda kwonna mu Mukono Wakiso n'Entebe saako ne Kampala until further notice bwemukigaana ekibiina ebyali mu DP bana abasajja ba strategics bibali mu kola nga bayita underground bine bitunda bibagamba dda naibagamba dda awo nvuddewo era etopic njiggadde kati sitera nnyo kuwa bantu budde naye njagala kantu kano mukansalire mukawe omukyala gwe bayita full figure tetwagala nnyo ebiseera bisinga kuwanyisiganya maloboozi naffe tusobola okuwomula tusobola okwogera buli kigambo kyonna ekinene si bwe tube twakuzibwa ate twagala ensi yaffe ffe tetuli malembo ntunoonya magumba ge bamaze okulya mwe batukasukira ensi yaffe tusingira ensimbi era tetukyusa bwongo bwaffe mukyala full figure Nakanguubi ngenda kukusaba kamera eyo tekuvuga kusuula ddalu nga buli kyogera kyonna okyolekeza Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya National Platform lwaki buli muntu yenna mu constitution ya Uganda ayina eddembe okwogera ensonga nga bw'agyagala ne buli ayogera ensonga ng'agyogera towards Museveni gwe lwaki omulireetinga nnyo ku kibiina kya National Platform n'otuuka n'ogga nti olumba Nuupu naye ng'ate ggwe eyasooka okukola ensobi lwaki njogedde ekigambo kino mu kufa kwa taata waffe Tamale Mirundi Muganda ffe Tamale Mirundi omukyalo ono yasooka okukola ebigambo ebiyitirivu n'essaawa zino kati ye kansala ate avumirira abantu abadde ku mitimbagano nga bakola okusinziira ku libate yaabwe ne right yaabwe mbadde saagala muwa buli nenjala mugamba ebigambo byoyogera byegendereze nnyo kubanga ffe nze tebasobola kuntuuza mu bigambo ebigambo byange byogera bimanyi nga mbikozeko research si bya bigambo byange ensonga lwaki bwe nkola no video njireka ku mutimbagano esaasana mu nsi yonna owulira lekeraawo okutiisatiisa nkiddamu gwe wenna munnayuganda ng'oli kuggulawo n'abali mu diaspora omukyalo ono Nakanguubi muyita full figure yava okubeera presidential advisor Seemwai ne Iso bamukozesa to identify and to allocate abaana bonna abali ku social media abali mu struggle nga babakwata ekyakikola bulungi naye I'm here to remind her
the same spy networks zikozesa zirina file zo 36 gye misango 36 tobako gwokubira simu mukama okumubuuza misango gino lw'ensonga bw'oba toli wa gurupu yaabwe y'Abanyarwanda engera tova mu famire ya Museveni bajja kusibira bajja kutta wabula nkugamba mission gy'olina ggwe ey'okutrackinga n'okukwata abaana aba national platform ng'ate obatiisatiisa kikomye kubanga abakutuma balina file za 36 ku ggwe era nga very soon bagenda zijjayo ate naye bakusenga basayisi papa ekyo nkikubuulira kino nkikugambye okujjukiza nti bano si bajjajjaabo bo bakolera bakutta okulagako ekituufu gwe kennyini eno ye video gy'okoze owulira bulungi omukyalo ono ye gwe celebrating ate nga omuntu afudde ndabyeko mura amuyita mirembe oli mu kucelebrating ndabye n'ebiyumba bye Uganda wano ojja kulya batamala oyinza obayita abangu ocelebrating mutamala afudde oli mu kuzina kale zina you can dance but one day wamutabi nawe ogenda kufa naye ojjawo amaanyi agacelebrating nga omuntu afudde mu bulamu bw'ensi wetuwangalyamu wano mu Buganda omuntu bwe yafanga nga nobanno batumwagala at least togenda kulima tokola ki kubanga mwenna mukuŋŋaanya emmere ne mugenda mu bafira ne muwaata emmere naye gw'oggyeyo ekisenso ozina kubanga tamala emirundi afudde one day one time ennyoka ajja kufa abantu bakole ekintu kyekimu bayibuli egamba nti kyosiga kyolikungula bagati amukagonyere lwa musanvu egamba nti Katonda tusekerera kubanga buli muntu kyasiga kyalikungula kati nno musiga obulungi mulikungula obuli naye zibasanze abasiga obubi mulikungula bubi bantu mwemwe mutabizza ekibiina kya nuupu abantu ba nuupu mutamizza ekibiina kya nuupu nagamba sirumba muntu nga tayogedde ku kibiina kya national platform ne president wange bw'otyo bw'oyogedde si bwe kiri omuntu bw'asanyuka buli omu asanyuka okusinziira ku buki kusanyulira n'omutima gwe bino bw'oyogera binaavaawo bino amala emirundi nga yaweyita musajja gwe ne bwerifa omulambo gwe entalayo tuligikuba emiti lwaki tuli kukunamira netukulaga obubina tujja kukunamira tukulaga obubina tukulaga emiwato gy'obubina naye n'amalaalogo tulikakuba emiggo kyembagambye bw'okwata essimu eno n'ebigambo bikuvaamu bibale bulungi nnyo essaawa zino ogezaako okulumba ekibiina kya national platform olw'abantu abali ku mitimbagana basanyusa ebyabwe ng'oteekamu ekibiina kya nuupu naye ng'ate olireetinga nti boogera ku mugenzi Yowaana Mirundi naye ggwe bino ebigambo birabidde nti wabyogera obyerabidde nti wabyogera gwe buli kimu ekikujja mu bwongo okwogera ku kibiina kya nuupu na Kyagulanyi singa si Kyagulanyi wandibadde oli wooli ngenda kugamba kyala full figure leero saagala kuyita linnya lyonna dde okuvuma buno obaka njalambu okusindikire bw'obanga otudde mu makaago sooka weebuuze bwe nva mu nsi muno bagenda kunjogerako ki kyekisooka ekyokubiri bwe nali nzija mu NRM National Buzz Movement nava luddawa baakulabira ku Kyagulanyi era singa teyali Kyagulanyi nobody tewali muntu era alina kuwa budde so ekintu ky'okutiisatiisa ng'ate ggwe kafulu mu kuwemula n'okuvuma kati weerabira nti ebigambo bino wabyogera otiisatiisa abaana abadde ku social media nga bakola ebyabwe naye nga birebedde nti gwe bino bigwe gwe wabyogera bino si gwe wabyogera amala emirundi nga yaweyita musajja gwe ne bwerifa omulambo gwe entalayo tuligikuba emiti lwaki tuli kukunamira netukulaga obubina tujja kukunamira tukulaga obubina tukulaga emiwato gy'obubina naye n'amalaalogo tulikakuba emiggo okozesanga omutwe gwo ng'ogenda okwogera n'obala ebiga by'ogenda okwogera wajja bigenda okuggwera kyenjagadde okugamba olwaleero kati katutandike video mu bufunze kubanga munansonyi obudde omwo njagadde okuyisawo message ezo abantu bazitegeere tutandikidde luddawa katutandikire wano katutandikire mu Kiteezi
Era kitalo nnyo eky'abantu baffe abafiiridde mu kiteezi, kitalo nnyo ddala. Saagala kuvaawo kwa Yohana kubakyuse timing. Njala bagamba nti buli muntu alina obudde bw'okugenda era kitalo nnyo. Naye Museveni takola kintu nga tamaze kibala. Okuva abantu batta mu kiteezi bazze baleeta ebintu bingi nnyo ku social media ebimbiganya okukwatayo. N'ekyo mu kiteezi temukijjaako maaso. Abantu baffe basse batte. Nakola video ku Sunday nenjogera ku kigambo kye tuyita nakyogera mbaga nti eri yali human error. Ne mbagamba twawule kye tuyita landslide oba okumbuluka kw'ensozi oba okw'ettaka ne kye tuyita garbage slide nakyo tukyawule. Ne mbagamba nti ekyekiteezi yabadde human error era ne mbagamba nti kasasiro oyo teyatambudde oba teyatambudde nga bwe balowooza nabagee nti baataddemu bomu ezibumbulula ensozi ze tuyita dynamites. Abantu abamu tebakitegedde. Ekizibu kye tulina bannayuganda basinga obungi abeera ku social media kuno ebintu muwulidde buwulize nga bipya n'ekigambo dynamite tokiwulirangako kiwulidde olususo kiwuliranga tokiwulirangako ate nga tokimanyi nti Museveni asobola okukola ekintu kyonna n'akikola gwe n'okiraba ng'ekintu ekitasoboka. Kati gwe mu butasoboka bw'engeri gy'olamu ebintu we wali obuzibu. Ekirungi kiri nti bwe tutula mu kiraasi ffenna tuba tetutegera ku level y'emu. Ate munnange essaawa atudde mu maaso si bakulembera. Ate n'asirise mu kiraasi si yasemba. Ate n'ayogera ennyo mu kiraasi si yakulembera. Ebintu mu byesonyiwenga obyogerawo nga tokitegera. Don't comment oba relate. Ekintu kiwulye bulungi okireke wookireke oba tojja kitegeera. Ompulira bulungi nnyo. Ffe Museveni gwe twogerako tumumanyi. Ebikolobero byakoze mu nsi. Abantu b'omu kiteezi basse batte olw'ensonga ettaka eryo nkiddamu Jenosali Musare Muhooza Akandanaho balyagala. Oditeekako ba foreign investors nabakolerako business zaabwe. Abantu bannansi ababaddewo babawulidde nti Kasasiro babaluse. Mu nsi yonna njagala ombulyo Kasasiro lyabaluse tabeerangayo. Gwe ali ku social media tali kiteezi ngali ekiteezi yafiiridde omuntu yage nti Kasasiro yabaluse. Gwe atojjoja kusomero nga nti n'owakanya kubanga emitomo ina mitono. Kati njala bagamba nti abantu baffe basse batte ne lwaki babasse ettaka Sali Musare ne Muhoozi balyagala. Yenso okumanya bana abasajja nabagamba nti bw'oba oyagala okumanya omuntu nti alowooza ng'eti bana abasajja balowooza ng'eti. Reference yino bamenya abantu mu ntobazi ne bamenya amayumba gaabwe yonna Kasokoso Lusanja wa yonna n'abamu ne bafa. Bannamawulire tebagendayo, bannabyabufuzi tebagendayo, bannaddiini tebagendayo, ba celebrities tebagendayo. Ne leero kyendabye ekiteezi kubanga baagala kukola kye tuyita media cover up. Bannaddiini basituse nabo bayiwayo bagende, ba celebrities bagenze batuuseeyo. Ne Miss Uganda gwe simanyi oba yafubutuka ludda naye agenzeeyo okulaga ekifaananyi ensi nti tewali kintu kitambula awo. Bakugamba emirambo giri emirambo giri 14 emirambo giri 23 temujja girabako ne ku report bawandika emirambo 14 naye nga emirambo giri 23. Kati oyagala kutegeera abantu bano nti ekintu kino bakikoze bakimanye. Kati gwe yabadde awakana nti eno si blast ono member parliament ng'ali mu parliament ategeeza parliament. Unfortunately on Saturday with no alert, with no proof of a standby KCCA engineer or technical person, it is reported and narrated by the witnesses, not even as reported by the media. The witnesses are reporting that it was a blast that blew up the sand and garbage in the air with smoke and then it came down covering people's houses. That's the narrative from the residents. They even continue to allege that for months they saw Chinese contractors. Obudde tulina butono. Kati mukulu wange muto wange awagira enale boba ekigambo blast genda ku social media handle yoba platform genda kugola Moses oteekemu ekigambo kye bayita blast
otere unakagambo meaning bajja kutegeeza ekigambo kye bayita blast yawula wakati wa slide ne blast ojja funa definition nga tonajja kola video ziri nga zikyusa fune gena mugola Moses otekemu meaning of blast ne landslide oba human error ojja kutegeera kati in current situation eri essaawa zino era ogenda okulanga bajjayo emirambo kino kye bayita landslide ekibaita landslide yawula landslide ne blast kati kankulage current situation eriyo oliko kakasenti abamu ine emitwe naye ng'emitwe mwetisse mikalu kankulage current situation eriyo abola basikayo mirambo eyo ejo abantu batwala mirambo eyo kantegeze gwanga abantu kibadde tebamanyi banyabo ne basebo banansi bananyini kitundu abafiridaawo abasukka 1200 tebasobola kujja kuwa bujulizi bali mu ttaka wansi bavunda wabula Museveni under his system of camouflage bayiye enkwezengeza bwe ne zijja ku kyalo to witness or to be as witness okwogera bitakwatagana ng'empale za Museveni nkiddamu abantu abatuufu bali balina okwogera bali mu ttaka baziikiddwa abasukka 1200 bano bonna be mulaba bazza bakubendera boogera bitakwatagana bonna bataddewo bateeke wetwogerera essaawa zino amagye ga UPDF ne SFC gateekinze dda kontro teri muntu yenna akkirizibwayo wadde munnamawulire wadde omuntu yenna okuyingira okwesansa baga okuyingira okulaba ekigenda mu maaso mu ndeeri. Ask the question why. Lwaki bayamba jene ga blockinga? Kati wano kankuzanyire video eno yegenda okumala gwe mu kibya nkusomere ebbaluwa eyafuluma ngina kuzo mwezi 4 ogenda kukakasa ensi. Ono ye director oba ye executive director wa Kampala nga akugamba bagenda kuteekawo buffer zone ya 200 meters 100 meter kyekisaawe bagenda buffer zone bakuliyetinze mu space ya 200 meters okuva ebisaaniko byayise buffer zone yaki bakuliyetinga space eyabadde gazetted Salimu Salene Muhozi gye badde baagala era kyokula nyumba z'abantu bazimenya without compensation. Niyo oli atula ku TV ne ku radio n'atalizoninga lwaki omukyala ge bateekawo buffer zone. Waliwo olutalo waliwo ki kiteeza ali ku eka zisukka 30 gwoyagala okuŋŋamba awo kasasiro mwamwabiza ebitundu ebyo temusobola kuteekayo temusobola kusenda nga muzeeri ate mmenya nju z'abantu nga mudda ku uno omukyala kano ka video mwaka wulidde dda Kisaka agamba nti bagenda kumenya amayumba gonna mu mita 2 n'asaasira bafiiriddwako abaabwe. Okuva Kiteezi wakoma oba landfill wekoma tulekewo mita 2 ekyo ziringa ebisaawe by'omupiira 2 tulekewo buffer zone abantu abali mu katundu ako konna bafeewo tugenda kubajjawo. Agamba nti bagenda kufuna era ogambo yadde gabeji slide nkakuzanjire nkakumalireyo kankakuzanjire nkatuuka wakati nkusomere ebbaluwa
nkanka kuzanyire nkakumaliriyo nkusomera ebbaluwa wulira. Kisaka agamba nti bagenda kumenya amayumba gonna mu mita 2 n'asaasira bafiiriddwako abaabwe. Okuva Kiteezi wakoma oba landfill wekoma tulekewo mita 2 ekyo ziringa ebisaawe by'omupiira 2 tulekewo buffer zone. Abantu abali mu katundu ako konna baveewo tugenda kubajjawo. Agamba nti bagenda kufuna musigansimbi alongoose kasasiro akolebwemu ebintu ebirala. Tufunye ba investor abatandiseewo omulimu ogw'okukyusa kasasiro nga bamukyusa n'afuuka amasannyalaze oba manyuwa oba n'ebintu. After the death of almost 300 innocent Ugandans, and the same day you came to witness the tragedy, then immediately you got the investors. Oluvannyuma lw'abantu 300 okutokomoka ne musalawo musende awantu ebisa 2 mumenya amayumba g'abantu without compensation and without their consent nga lunaku lwe muzze to witness lwofunye ba investor. Ganda Boy Group ne kampuni yaabwe baleeta investor ne bamuleeta ne bamutwali wa Museveni nabwa ahead batwala investor yekiteza akole business. Mwalemesa bavubuka okukola business. Kati gwe Dorothy Kisaka under the influence of Salimu Sarandi Mhozi ozera omutwego tulese simwe ba investor. Elias Lukwago, Dorothy Kisaka, Misa Kabanda, site engineer ne site pulana muina kubeera luzira ng'ebisumuzo babiwadde ddakonye bitutte nga ne gye bayinza obasi bitemusobola kutegeerayo. Abantu bafudde olwoze ne proposal nti mulese ba investor kamba somere ebbaluwa mulyoke mutegeere mayinze byange mbira ne bwino wano ku mmeeza. Ebbaluwa eno yawandiikibwa ng'ennaku z'omwezi 2 Julayi 2024. Yino wano ngenda gisoma mujuulya bulungi nnyo olumu nga nti ebintu bino biba byewunzise naye njala sooka mu biba byewunzise ku ssimu yange kuno. Kati njala mbasomera ebbaluwa eno mukakase nti abasajja bano kye badde bakola bakimanyi. Ebbaluwa esoma etya? Esoma bw'eti: Directorate of Public Service and Environment, Kampala Capital City Authority for Better City. Memorandum received on 4th July 2024. The Office of the Office of Executive Director. Reference LDPHE/KCCA/705/03. Date nga 2/7/2024 to City to Executive Director, Deputy Executive Director. Oyo musai omukyala Dorothy Bisaka Kasasiro nga bamuwandiikidde ebbaluwa. Ani agimuwandiikira? Director of Public Health and Environment. Ng'omwezi takuza omwezi 2 omwezi ogw'omusanvu 2024 mugenda kukaba amaziga amatono toka abasirika ulira. Ebbaluwa esoma etya? From the Director, Public Health, Environment. Subject, emergency situation at Kiteezi landfill. Ono Director yakwasagana n'ebyobulamu n'ebyembeera ey'obutonde mu Kampala State Council. Awandikira oli omukazi abadde aleekaana Executive Director. Yamugamba emergency situation at Kiteezi landfill nti embeera eyetaagisa obwangu Ekiteezi gye basuula kasasiro ng'amutegeeza. Summary of the management attention. Mu bufunze zezino ensonga zenjagadde okutegeeza ku nsonga y'Ekiteezi. Tugenze mu maaso. Kiteezi landfill is currently facing several operational changes due to its continued use beyond the capacity. Ng'amugamba nti ekimuwandiisiza ebbaluwa eno ng'agiwandiise ng'amutegeeza ku nsonga z'Ekiteezi gye bayiwa kasasiro ku nkola y'emirimu egirina okukyusibwa olw'okuba nti ekitundu kino emirimu egikolebwayo gisusse ku egyo egyalina okukolebwayo, which has led to the formation of the West Cliffs and unstable
slopes. This poses risk both of waste management efficiency and community safety. Amanya oluzungu mumpulira bulungi nnyo. Omusajja ono director wa public health ategeeza executive director wa Kampala City Council nti wattu nkutegeeza nti ekiteezi emirimu egikolebwayo girina okukyuka olw'ensonga nti ekitundu kino kijjudde nti kino kiviiriddeko entuumu n'entuumu ez'akasasiro okuba nti kati zivudde mu mbeera zireese obuzibu oba zigenda kuleeta obuzibu eri abo abaddukanya ekifo ekyo saako n'obulamu bw'abantu abasangibwa mu kitundu ekyo. Eno ebbaluwa teri TV yagikusomedde, teri radio yagikusomedde, teri muntu yagikugambye kati nkunnyonnyolo tegende bano abantu balina kukwatibwa bukwatibwa. Tugenze mu maaso. Akatundu akasooka ebbaluwa esoma bwete. Recent emergencies including 1. Cracks and wastage movement on 28th June 2024 and waste slides were observed in the northern eastern part of the land field. Kati bano basooka ne bakola survey ne balaba ebintu bino ne bategeeza ono omukazi teyafaayo. Akokubiri, blocked drainage channels. Consequently, waste movement has blocked the main drainage channels, causing flooding in the neighborhood farms. Bino abimutegeeza. Tugenze maaso. Tugenze katundu number 3. Deleted operation area. The area of operation has reduced due to the above issues and compromised with the working surface. Oluzungu tukyagenda maaso n'ebbaluwa. Kyobula bano balina okukwatibwa. Tugenze mu katundu C. Potential consequences on immediately interventions. Akatundu akasooka mu katundu ako. Waste slides or landfill collapse could result in loss of life and properties damage. Kati waki sikwata lisaka nenkwata lukwago site engineer ne minister wa kampani mbateekemo emabusu nembajjamu engoye nembayiwako butto nentandiko bba ku bisenzo ku bubina bwabwo nga gye mukwata ebyo setanga na kusibwa nkusibwa mikono waggulu n'amagulu nengagali kabinisoko kuba emboko kabina okwo nga tosobola kukwatayo ebintu bino byonna ono akola ebyobulamu n'ebyembeera y'ebyensi nga bwetambula ebintu bino yali yaye bagamba. Ompulidde bulungi nnyo kankakuddire mu gundi mu katundu C wabula mu katundu C wabula mu kakatiro akasooka ulira. West slide or landfill collapse could result in loss of life and properties. Kiki ekyabaddewo? Ne tugenda mu katundu namba 2. Due to loss of life and properties damage, thus attracting huge financial losses. Bamugamba okusinzira ku kyetulabye n'ekigenda okugenda maaso kijja kuviirako abantu okufiira ebintu byabwe, okufiira obulamu bwabwe, kino kiviireko n'okufiirwa ensimbi ennyingi ennyo. Kiki ekigenda maaso? Tugenze katundu namba 3. Heated waste dumping operation leading to the public health risk and potential public demonstrations. Bagambye nti abantu be baali bakubadde endu nga beebulugunya ku bintu bigenda maaso awo nga bano babisaka basirise. Tugenze katundu namba 4. The emergence of illegal dumping places which will turn to be costly to clear in the events of the service normalization. The urgent attention and support are needed to mobilize resources for those interventions. Details. Site Pretoria report is attached. Dr. Okero. I am Daniel. Bwetubagamba nga muganti ate lukwago bimukwatira kowa ate bisaka bimukwatira kowa ate government bijikuta bakulu. Bana abantu balina okukwatibwa ddolose bisaka
eno report bagimuwa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omusanvu kati ye bwe yazze yayogedde bino kubanga akimanyi alina mission mu mutwe gwe ne mukama we Salimu Saleji yamuwa bino byeyayogedde ng'abantu bamaze okufa. Kisaka agamba nti bagenda kumenya amayumba gonna mu mita 2 n'asaasira bafiiriddwako abaabwe. Okuva Kiteezi Wakoma oba landfill Wekoma tulekewo mita 2 ekyo ziringa ebisaawe by'omupiira 2 tulekewo buffer zone abantu abali mu katundu ako konna bafeewo tugenda kubajjawo. Agamba nti bagenda kufuna musigansimbi alongose kasasira akolebwemu ebintu ebirala. Tufunye ba investor abatandiseewo omulimu ogw'okukyusa kasasiro nga bamukyusa n'afuuka amasannyalaze oba amanyuwa oba n'ebintu. Nebyokwogera bimpeddeko babazonziza babazze simayi ku byolidde mapoga babatadde ku byatambala emirundi baleeserese ebintu bya zalizali wano palapase wa zali nosoka njala soka babuuza bannayuganda lwaki mulowooza nti waliwo special people bagenda obogerera ku nsonga zammwe batayagala kwogera. So abantu abavaayo okwogera embaga nti basiru bali useless tebalina mugaso. Lwaki bannayuganda mwefuula abantu abatategererako ddala? Omuntu bw'avaayo okwogera ku nsonga nti oyo avuma ajereka byayogera tabimanyi. Ne gwabimanyi otutte initiative ky'okkola ensonga ezo zoogereko public esobola okutegeera. Tulina osooka okukiteeka into consideration nti bannayuganda abasinga obungi tebamanyi balakinga information tamanyi buvunaanyizibwa bwabwe. Kati ffe abazuukufu bwe tuve ntwogera ensonga zino y'ensonga lwaki zikalubiriza ababadde tebazisuubira tusobola ozzogera. That's the problem we have here. Okitegeera kati olubaga nti gw'oyogera ngaani? No, I'm a concerned citizen. It is my constitutional right to talk about these issues. When anything goes, if anything wrong happens in my country, I'm supposed to talk about those issues. It is my constitutional right. So if you go around and ask people that why are we talking about these issues, then you are sick in head. It is my constitutional right. You know, kogera ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga lyange oba nsasula obusolo ate yensi yange sirina nsindala ate tulina obuzibu nti abaayiga oluzungu ate lwabafuula abasiru. Nkiddamu, abaayiga oluzungu lwabafuula abasiru ate wattu abatayiga luzungu ate baafuuka bagezi. Nekikuzaayo nti omuzungu yateekateeka okusoma kuno nga kwali kwa kugundula bagwagwa kujja kuyiga kwogera na kwambala masuuti kusigwalira ddala kufuula bafuuka babbi. Nkiddamu, omuzungu yateekateeka okusoma ng'akuteeketeekedde abagwagwa bakukozese okwambala masuuti okubba. Yensonga lwaki previous regimes omwana omugenzi Idi Amin Dada he took initiative n'akola buli kimu on behalf of his country. N'olunaku lwamukunkumula omukono mu office mukazi we yamugamba owaye husband batutwalaganya nga nina bugisi mufungize waki tetutwala ssente zino? Amin yamugamba Madina ssente si zange, ezo ssente kisirani tuzireke, tetulina ssente zaffe seri za bannansi. Musajja wattu yoga Saudi Arabia nga tatutte 10 n'ekimu. Njala kubuuza gwe Munnayuganda, baali bakugambye ko wano mu Buganda mu Kampala n'ettaka lya Idi Amin oba ekizimbe? Baali bakugambye nti Amin he owns any property in Europe, in Asia, in Africa, including in Uganda? Where? Gwogamba nti teyasoma, yali illiterate, yakozesa amagezi amazaale, n'amanya ndi Munnayuganda nkolerera ggwanga lyange, ate n'afuna kye tuyita factors of life. I own nothing and I lose nothing. So nina kukolerera ggwanga n'abaliddawo bali enyumirizeemu. Njagala ombulire Idi Amin mu Kampala, ettaka lya Amin mu Kampala, ekizimbe kya Amin, naye nga Amin almost yagula
Uganda embassies across Europe, Asia, America, Canada, ne Bungereza. Himself the man. Right here, I want a mini house. Or he doesn't claim any property. Kubanga yamanya factors of life, ne factors of leadership. Na bano, greediness, cow mentality, no busiru. Bubalowooza santi bagenda ku owning enseno. And I'm here to inform all Ugandans, whenever you are, whether you are in the north, east, south, west in Uganda, please don't lose hope. Keep on fighting. My message is, stay with all your legal documents concerned about your properties and land. Nchidam, stay with your legal documents concerning your properties and land. Land doesn't shift. Nobody will take that land. These people that are just jokers moving around, grabbing land, using taxpayers' money, but nobody is going to carry those properties on their heads. When times comes, anyone is going to run without taking even a single box. Of cosmetics. Chembade mwagala okuwulira. Atutte ettaka n'azimbako akeedi muleka agizimbeko tulwana naye sigaze ekyapa kyo n'endagaano yo. Atutte ettaka n'ateekako faamu n'ateekako muleke ettaka terisenguka liryo. Ettaka lirina history. Muganda wange somesa abaana bo batuuze obabuulire nti munnange ekyannamukaaka twalinayo eka 27 ne bazituwala nti ye naye eno y'endagaano y'ejjajjaawo nze nagisikira ekyapa kiikino wadde balina ekyabwe muzzukulu tuula kakkana sirika mubuulire abaana bammwe biki ebintu byammwe ebiri muleka azimbeko akeedi azimbeko essomero azimbeko buli kimu tagenda kukyuka kusibe tutututyu nga gwe nannyini essomero lya Kitende gwe nannyini City Oil nga bazimbe ku ttaka lyo nga badduse bagenzi tosuula lupapula lwa ttaka wadde lwa kyapa. Please don't panic, don't waste your money togenda kulwana ba land grabbers. No, just keep your legal documents ezikwata ku properties zo n'ettaka lyo. Ettaka eriri mu Buganda ly'Abaganda terisenguka. No, ettaka ly'Abanyolo terisenguka lisigala ly'Abanyolo. Ettaka ly'Abasoga lisigala ly'Abasoga terisenguka. Gwe ne bw'onojja omunyala n'otwala acres 75, you don't belong to ki? To Basoga. Ne bw'onootwala ly'Abandugwala, you don't belong to the northern Uganda. Bannannyini ttaka gye bali. Ne bw'onotta Abatoro Bamala, that land belongs to Batoro. And you will not become Batoro. You are a foreigner, you are a refugee. Sarimu Sare, nothing you are going to go with. And you have to repent before it's too late. Tolina ttaka lyogenda kutwala. Tolina. However much mulina mundu, tali mwegenda tuka muntu ezikyasobola kukola. Muwamba abaana. Mubateeka makomera agataliiko wadde emisango. Temulina kimugenda. Eyo just process yakuba gumenda kumanya kye kigenda okuddako. Okitegeera? Seruka mama yute bakwata kuliye munnanga awoluma. Bemuteeka makomera mubasomesa. Bemunyigiriza mubasomesa. Okusirika omuntu taba musiru. Okusirika omuntu taba musiru aba ategeera. Wabula ekyenjawulo ekiriwo nti omuntu bw'akuuma empisa ate tumutuulako nnyo. Kubanga bw'omutuulako ennyo kyayinza okukola toyinza kitegeera. Kati bakulu njala bategeeza mukendeeze fujjo n'akamanyiro. Salimu toli mu Lugwala, oli mu Somalia, period. Museveni oli mu Nyarwanda, toli mu Uganda, toli mu Nyankole, period. As well and others, Janet. Temulina nsibuko. Ne munatwala ettaka lya Buganda mugenda ddirekawo. Abazungu bajja ne balitwala ne balirekawo. They are using you to grab that land. With time bijja kuvaawo musigala abantu batwala ettaka lyabwe. Onzisa olwaliro nina omwana. Omwana naye kale omututte omwana alina mwana munne. So ekintu kigenda sigala nga kyeyalula kyokka. Breed yammwe y'ababbi muzadde si babbi, and I'm here to inform you Museveni and your group. Apart from Muhoozi Didigi, gwe simanyi yayonkaani kubanga Hope Kerere wamutta.
simanyi Muhoozi oba yayonka gwe oba yayonka Janet. I'm not sure about that. Kubana muzadde thinking capacity yabwe endala nnyo kulya mmwe, and they are not willing okugenda mugwere mu kudduka mugundu okudduka simu bagenda muki era gye tulinga tunoonya obudamu tebali willing. Endowooza yaabwe yanjawulo kulya musogosiro. Mwembamaliriza mwassa abantu baffe naye mugende mpola nga mutta abantu mujja kitegeera. Kati awo ndoza mukitegedde ekintu ky'omukiteezi mukitegedde bulungi nnyo, abantu battiddwa buttibwa, ekyo nakyo mukitegedde. So ndowooza ensonga eyo saagala girwako nnyo, njala tugende ku nsonga endala. Ensonga endala yeeruwa? Bw'omanyi nti oli mulokole, message eno njagala ogiwulire. Saagala ontwale bubi, wulira bulungi nnyo. Ffenna tukkiriza nti Katonda yatutonda ali omu, wadde tumusinza mu nsinzi ez'enjawulo, omuli Abasiraamu, Abakatoliki, Abaprotestanti, Abaorthodoxi, Abaseventh Day n'Abakatoliki n'eddiini endala. N'eddiini y'abalokole tufuukidde ekyambika. Gwe omulokole saagala ontwale bubi. Eddiini oba ekkanisa z'abalokole ziri mu project nga initiating existence ey'Abanyarwanda mu ggwanga Uganda. Nkiddamu, kanisa z'abalokole zisinga obungi mu Kampala bazifudde empuku bakiyita initiation okuinitiatinga presence y'Abanyarwanda mu ggwanga nga bakoleramu projects okutendekeramu abantu baabwe. Kati bakoleramu ne nights z'Abanyarwanda mu church nga basinza mu Lunyarwanda, which is wrong. Mu Uganda tulina ettaka lya integration law mweri integration law lyetteeka eritukkiriza ffenna okwetabira ewamu mu nkola yonna eba eriwo. Olumu tetufaanaganya buwangwa na nnono, ne bwe ŋŋenda Mbusoga, bwe ntuuka mu Busoga ŋŋenda n'ebyo byensanze mu Busoga obulombolombo n'ennono gye bujja kubusobola okunfuula Omusoga. Bwe ŋŋenda mu Northern Uganda azuwero kye kimu, bwe nzija mu Bunyoro azuwero kye kimu, bwe nzija mu Buganda kisigala kye kimu, kye tuyita integration, to integrate. Bw'oba mengoling kye munaategeera muzakamba nnyonnyola mengoling okugoya oba okwetabula. Integration kiyinza okuwa obuzibu naye kye tuyita okwetabula oba okugoya kye tuyita mengo, kati nze nkikukyusiza mu kutegeera okwo kye tuyita mengo nti lyetteeka lirya integration, you integrate. To integrating ratio nga tufunda tufuuka Bannayuganda. Bwe tufuuka Bannayuganda tuba tutegeeza nti tosobola kukozesa excessive force nekyo tuyita deception, okubuzaabuza abantu nga gwolina ekigendererwa ekikyo. You deceive people with your hidden agendas. Kati bano abasajja bajjeyo feesi zaabwe nga bakola ebintu. Eno zizimu ku kyaki ezitandise okukola ebintu bino mu Kampala nga bataddewo nights z'Abanyarwanda ne program z'Abanyarwanda naye nga bakikola intentionally to keep these people okuba nti bali mu society nga batakinga over. Ebintu bino ewaabwe tosobola bikolayo nga n'omukulembeze nga tannagenda kulayira bwe yalayidde ekisanja ekyokuna yabadde yagaddewo ekyaki ezisukka mu 825. President wa Rwanda Paul Kagame yagaddewo kyaki z'abalokole kyaki 825. Lwaki yazigaddewo? Yazigaddewo olw'ensonga yabagamba badde basome bakakase bye basoma n'okubuulira abantu nga bituufu.
abamu balemwa okukola ekintu ekyo naggalawo kyaki 825 ez'abalokole complete totally also n'azijjawo. Lwaki azijjawo? Kubanga alaba effective yazo n'okwonona ensi ye. Kati ffe mu Uganda olw'okuba nti tuli mu Freemason state ey'abamafia, they use each and everything okufuna kye baagala. Okitegedde bulungi nnyo. So baganda bange mwenna abalokole eno church ye kansanga sema bagitambira kuba yaani simanya ani ali awo be bakola ebintu n'ama church amala mangi nnyo nga bikola secretary. Ebintu bino emukola bijja kuba bibi. Olwensonga temma kigendera ky'abantu bano. Njagala owulirize omusajja eyeeyita omwogezi ku TV ne ku radio nga bamuzaala mu Uganda naye nga yeefunyiridde okutambuza ekigambo Banyarwanda. Yatuse n'okugamba nti they are denying their rights naye very soon they are going to invite M23 to work on Ugandans. Ono go bayita Frank Gashumba. Ali mu Uganda amuzalidde mu Uganda but his mind give Banyarwanda more than Ugandans bakuze nabo bazaliddwa nabo. Kyembagamba nti cow mentality. Okitegeera? Yagambye nti butabakwata bulungi bajja kuleeta M23 mu Uganda etukoleko. Wulira. Kungu kino ngenda kukyogera ku mpewo I don't care. Okunyigiza Abanyarwanda enyigiza gye banyigizibwa mu Uganda wano. Prepare yourselves for M23. Mugwanga muno. Oba mpulidde bulungi? Jjukira ono bw'ayogera ayogera ekigambo ekimutumiddwa tava mu bbanga. Yabage mweteeketeeke ku kijja. Be prepared n'akikyusa. Oba okiwulidde bulungi yage be prepared n'akikyusa. Kiddemu wano. Kungu kino ngenda kukyogera ku mpewo I don't care. Okunyigiza Abanyarwanda enyigiza gye banyigizibwa mu Uganda wano. Prepare yourselves for M23. Mugwanga muno. Monsi erimu amateeka onaba mukwate. This is a treasonous statement. Abera mukwate ngera ali mibega mitala amayimbu mitala wamewa. Mibega mitala amayimbu nga nenda bugisimu fungize abera musibe. Kati ndowooza katugendeko wano ku nsonga eno. Manyi mwagala mawulire gatambala emirundi ngenda gabawa. Ngenda gabawa ne kansoke mpiteko wano katono. All right. Buno baka njala busindikira President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ne baloya ba National Platform ne ba comrade ba femonna. Njagala wano muwulirizeewo bulungi. Saagala munkwate bubi nkiddamu. Mr. President, baloya ba National Platform ne ba comrade njagala wano muwulirizeewo bulungi. Saagala munkwate bubi. Message gye ngenda okuzzaako eri crucial nnyo ne manya abamu egenda batabulamuko obwongo. Nkiddamu message gye ngenda ofulumya egenda batabulamuko obwongo era namuyinza okitwala obe ne mukibuukira naye nze si kyali eyo nti ngenda nzira mu bantu nga tategedde kintu. Ngenda laba kitegedde. One. Kansooke bwenti. Ebintu bingi ebiri mu Uganda ebiri wabweru w'amateeka ebitakkirizibwa under the Constitution of Uganda, and that one which was made in 1995 by Museveni himself. So, ebitongole omuli Chieftains of Military Intelligence tekiri mu mateeka ga Uganda. Internal Security Organization iso tekiri mu mateeka ga Uganda. Criminal Intelligence tekiri mu Uganda, tekiri mu mateeka ga Uganda. Police ne CID bebali mu Constitution ya Uganda. Ne Museveni yateekawo ebintu bino okusinziira ku ye bw'ayagala okukola ebintu bye. Wano wetulaga muwulirizeewo bulungi nnyo. One. Kye tuyita court martial. Court martial. Court martial ye kooti y'amagye. Omuvunaanibwa abasirikale bonna abeekuusa ku magye ga UPDF. Mwe batwabira omuntu yenna eyeekuusa ku busirikale court martial etule Makinja. Kooti eno evunaana abasirikale abasiwusa empisa, abaagala okulya mu nsi yaabwe olukwe, abatunda ebyokulwanyisa oba ebikozesebwa by'amagye.
oba omujaasi avudde mu mbeera n'atta munnansi oba nga yaganya okukola emirimu nga bwe gimuweereddwa mu mateeka agafuga abajaasi. Kooti eno teteekeddwa kuteekebwa muntu yenna gwe tuyita civilian atagendangako wadde okutendekebwa oba mucaka. No, kimenya mateeka. Wabula Museveni yagiteekawo nga kangaroo court okugikozesa okutiisatiisa bannayuganda bonna n'okusiba bannayuganda bonna byeyandiyagadde okusiba ng'abeekengedde tibayinza okwetaba mu kuggyako gavumenti ye nga bakozesa enkola ey'ekisivilian ya bulijjo. Ng'akakodyo kano yakatandika ng'ali mu Furonasa nti balina omuze ogwateganga ebyokulwanyisa emmundu ebyambalo babitega abantu ba opponents baabwe basobole okubakwatisa gavumenti zaabwe ziri ezaaliko bamukitegedde. Manyi okusomesa ebintu bino ku intaneti si kyangu. Asooka enkibanyonyera okuba bwennyuma ogwandeeta wano. Mbanyonyedde omugaso gwa court martial gw'olina okukola. Teteekeddwamu okubeerako muntu yenna gwe tuyita civilian. Civilian ye muntu wa bulijjo nze naawe atali wa poliisi atali wa local defense atali wa amagye atali wa SFC toteekeddwa kubeeramu. Museveni ng'ali mu Furonasa baakozesanga akakodi ako ak'okugenda nga batega emmundu amasasi mu nnyumba oba mu bifo by'abantu abaali gavumenti ziri ze baali batya ng'abakola babasibako emisango gavumenti ne zibatta. Kati Museveni bw'amanya nti ntaddewo CMI ntaddewo ISO ntaddewo ne ESO then court martial nino giteekawo nga court martial eno yagiteekawo ng'egenda targetinga abo opposition baamanyi nti bayinza omufuukira ekizibu ng'abasibako emisango egyo genda osula amasasi ewa gundi genda osula yakebekati ya gaasi genda oteeke ebyambalo genda omukwate gwe kennyini oteeka obujulizi bw'oyagala omuleete tumuvunaanire eno kyekigendera kya kooti eyo mukitegedde naye kimenya amateeka tekiriiwo. Kati nsabiddwa ntegeeze ekibiina kya National Platform baloyo ne ba comrade ekintu kino njagala mukifune bulungi nnyo. Saagala muntu yeewunzika agenda kukyusa statement nti Lumbu ye yagambye bw'ati. Ntegeezeddwako mbategeeze nga n'omukulembeze kwali so Mr. President nti amawanga okuli eri America okuli eri Canada okuli eri Bungereza European Union ne African Union bakimanyi bulungi nnyo nti Museveni dictator nakyemalira era mulungi nnyo mu kwekuutira akadingidi n'okwebuzaabuza ng'afuuka n'abantu bonna mazzi nti ekooti y'amagye bakimanyi bulungi ne mu nsi zaabwe gyeziri nga zikwasaganya ku nsonga zaabo bokka abasangiddwa nga b'amagye bakoze obuvuyo so si bannansi be tuyita ba civilian. Museveni okuteekawo kooti eno yagiteekawo okukwatirako abantu be yeekengera naye ffe bw'akwata abantu baffe nga bataddeko emisango n'abatwalayo ensi zino zikimanyi bulungi nti aba amenya amateeka naye ffe nti bwe tugenda ne tugenda mu kooti ezo ne tugoberera abasibe abo ne tuteekayo ne balooya babawolereze nti tuba tuligolayizinga oba tuba tuteeka mu nkola ekigendererwa kya Museveni nti ye ayagala kulaga bannansi n'ensi yonna nti ekooti eno eriwo mu mateeka ne babakutte babaleeta babateekamu ne bafuna n'ababawolereza n'ebibiina bye ne bikkiriza nti eno kooti weejja babawolerezaamu. Bangambye mbategeeze nti kuffe ffe tugezaako nnyo to legalize the court martial in Uganda which tries civilian illegally nti ffe ebikola bye tukola biyambako Museveni okutuukiriza ekigendererwa kye nti ene kooti weri mu mateeka ne bannansi ba civilian ne bagikkiririzaamu. Nenga ne Museveni yakime tekikkirizibwa mu mateeka kati ffe bwe tugendayo ng'akutta abantu bakomole n'abatwalayo ne tugenda tuyimira mu kooti tubawolereza ensi yonna ekiraba nti for us we have accepted with Museveni that this court exists era eriwo mu mateeka. Museveni kimuwa essanyu to keep on kidnapping, arresting, blackmail n'okuteekawo ebintu binanga babyagala
yensonga lwaki kimwanguyira okujja okuplantinga ekintu ewantu n'ateekawo omuntu n'amutwala n'amuteeka mu kooti n'amusiba emyaka gy'ayagala. Nkugambye njagala nfune bulungi saagala odde ku TikTok ku Facebook okyuse byenjogedde. Nze sisangula video zange byenjogera mba bikozeko research ate byemba mbimanyi. Oli agenda kubuuza kati tukole tutya. Wattu ngenda kugamba bwenti. Kubanga oyogera solution yirwa. This is the solution. Why? One. Era ogenda kungamba lwaki atogaba naffe tubaleke mu kkomera? Yes. Gwe kuluba okita tubaleke mu kkomera. Naye njagala okitunule mu ntunuulira bbiri esooka. Bwe tuba mu nsinga mulimu democracy, tokkiriza muntu yina kutwalibwa mu kkooti eyo. Ensi etali mu democracy bagenda kutwalayo. Ompulira bulungi nnyo nti yes. Naye bwe bakutte omuntu omutwala mu kkooti eyo n'omusibako emisango nga nawe okimanyi si kituufu. Naye ng'okimanyi nti amukutte era tali wiringe kugenda muta. Kubanga omutima gwe yakikoleddemu ogw'ogenda ossiga emmundu amasasi n'ebyambalo yakikoze ayina ekigendererwa. Ojja kulwanyisa ekigendererwa kye. Oli ajja kubuuza solution yeriwe solution yeeno. Singa tubadde mu nsinga funa tukkiriziganya ekigambo kyekimu. Museveni kwata abantu batwale mu kkooti obavunaana emisango era osale third party nga teri muntu agenda kuwolereza musibo oyo wadde n'omu omuteekeyo. Kubanga funa tutwala balooya oba tutwala abantu bagende bayimire mu kkooti eyo tugifuula nti eriwo mu mateeka. Naffe tuba twegasse ku kikolwa ky'obumenyi bw'amateeka kyekimu. Abamu temujja bitegeera ekikolwa ky'amateeka kikumenye w'amateeka naffe tuba tukyongeddeko okukiraga nti bwekiri mu butongole nga tekimenya mateeka. Olw'okuba ffe tulina obwagazi ti baganda ffe batutu tugenda tubalwanira yes ffena twagala tubalwanire baveeyo. Naye ekikolwa ky'obumenyi bw'amateeka Museveni kyaba akoze naffe tuba tukyongeddeko okukikakasa nti kati kitukuvu weekiri. Manyi bangi bajja kutomero jja basa ku social media nga boogera yagambye bwati kubanga naye okutegeera si tteeka. Ekisookera ddala wenjagala osooka otegeerere Museveni bayagala baakozesa tabateeka mu court martial. Ateekayo baatayagala abamuvuganya. One. Omuvubuka Kanyamunyu yatta omusajja yamukuba amasasi eri ku Shoprite. Bamutwala mu court martial nedda kubanga famire yaabwe. Si bwe kiri nti ye. Tugenze ku musajja wa ADF Jamiru Mukulu. Bamutwala mu court martial nedda. Njagala comparing Jamiru Mukulu akula ekiminje kya ADF gwe bakigamba ne Kanyamunyu ne ba comrade baffe bonna Bolivia Lutaya Bamachete ne Achileo Kivumbi n'abala. Kani compare Kanyamunyu ne Achileo Kivumbi ne gundi ne Jamiru Mukulu? Can you compare them? Nkuwadde kifaananyi nkusigirako akafaananyi katono nnyo osobola okubageraageranya. Guli muzannyo Museveni gwazannya. Kanyamunyu yayina emmundu n'akuba omusajja amasasi n'amutta. Bamutwalako mu court martial? Nedda. Jamiru Mukulu ng'akulira Rebel Group nga bamwogerako ne munsi nabo bamali bamukebera ku gogo kwali. Ajja mu civilian court bamuvunaana agenda n'addayo. Naye mukyala ate Olivia Lutaya, Machete, Achileo Kivumbi, n'abalala nno omuvubuka amanya gagenze. Bonna osobola obbagerageranya n'abantu abo n'abala bangi nnyo. Museveni baatya nti kkooti esobola obbata
nga talina bujulizi bwatwala mu koti marshal zukusa omutwe gwo batya nga bagenda mu civilian court egenda batira with immediate effect batwala mu koti marshal mubadde temukitegedde. Ayagala solution ojajjulira naye ojajjifuna bulala. 1. Mu dictatorship rule, yes, you have all right to try whatever it takes okufuna freedom y'omuntu. Naye naawe oba weetabye mu criminal activities. So kyandibadde nti ekituufu kyandibadde naye nga tekiri applicable eri ffe abamu nzirowooza yaffe. Nti Museveni bw'akwata omuntu n'amusibako byambalo bya bulijjo n'amasasi n'amutwala, mumulekera agenda amuvunaane nga tewali looya. Kino nkyogeranga nze, saagala ogambe nti nkugambe oba okitwala, nkyogeranga nze bwe kyandibadde ekituufu. Naye okuba tulina okwagala nga ate tuli mu dictatorship tusobola kuleka munnaffe bw'atyo, tugenda tuteeka buli kimu ekisoboka. Ne mu mateeka amatuufu kyandibadde nti mubo bazirira ne mubalekayo n'abavunaane emisango nga teri wadde agenzeeyo n'abateekayo with the time. Ne tufayiringa buli musango gwa mwana yenna emisango gy'omuvunaanye ne tugifayiringa tutula mu International Criminal Court oba mu East African Court ne tugiteekayo. Okitegeera? N'okuba tulina laavu nyingi, yes, fena tulina laavu. Era buli muntu asooka ntinda katwale baloya, which is okay. Ne tuba twetabye mu kikolwa kiri ekyokuligalizinga ekkooti eyo. Kubaye Museveni kyayagala, the moment bakwata omuntu waffe ne tusindika looya naye nga n'emisango gy'omuvunaane tegiriiwo, ye atulaga kati mbafunye nja bakwata mubalewo. Ababe bayagala bakozesa mu ddatewaaka tabateekayo kubanga obujulizi weebuli. Wawula baatya nga tasobola baggulako misango oba batwala mu kooti za bulijjo nga kooti zigenda bata, batwala mu commercial, batwala mu kooti marshal. Ndowooza you've got the difference between the two. Akire okukutte ne pips zimanyikiddwa. Omutwale mu civilian court bagenda musiba, tebasobola wadde musiba n'ennaku ebbiri. Bamuwa ne bondi ku police. Bona amachete balina kubeera free at the moment. Kuba te kooti za bulijjo abantu balina misango, tetuwali bujulizi. Kati kanku ekyokulabira kwotegeere. Omusango gwonna kasitebera criminal offense. Nchida omusango gwonna kasitebera criminal offense. Kasita baguggulawo omuwabi wa gavumenti nakkiriza ne bagusanctioninga ne gugenda mu kooti ne baguwa omulamuzi agenda ogutulamu, gulina duration ebbanga bye gulina okuwolezaamu n'oguwa ensala n'okusalira omuntu. Awe together. Oba wabbye enkoko, oba watomedde ebitaala, oba wakubye muntu, gulina omulamuzi agutuddemu, gulina duration erina okuwa omuntu ne gusalibwa. Buli musango gwonna. Now you want to get the difference between. Kati oyagala kuŋŋamba omusango gwa 500 gwe bawoleza myezi 2 si criminal offense? Lwaki bagwoleza emyaka 2 nga Bolivia otalabala emyaka 3? Abalamuzi bava ku maazi ba ku Jupiter. Ndozo kitegedde ebintu bino tulina basomesa bitegeere. Ogwa 500 bagwoleza emyezi egi ate nga yaguwabira. Okitegedde? Emyezi egi Olivia Lutane banne bonna bali myaka 3 bagenda myaka 4. Ndozo kitegedde difference between the state agency bo abaabwe n'abaffe. Kasita omusango okkirizibwa nti DPP agukkiriza ne bagusanga gugenda mu kooti, oba gwabutemu bagwa gusigala the same, gusigala musi kasita baguwa onomuzi temulamuzi yagutuddemu. Okitegedde bulungi. So ndowooza mutegedde bulungi nnyo. Kansule obubaka butuuse president butuuse ku kitebe buli mwawe bufunye bulungi nnyo. Anankwata obi esimu zaawukana RAM, zaawukana megapixel, zaawukana zoom, zaawukana obunene bw'eryanda ne storage.
anaaba tategedde nkunnyonnyodde ekikuba kisoboka. Awo ndowooza tuvuddewo mutegedde bulungi nnyo. Mu dakiika mmeka? Okay, tukyalina obudde. Kati wano we mwagala. Kale kyamba twale we mwagala. Kuba mmanyi mwagala. Ekisookera ddala. Eno message njagala okusooka okusindikira bannayuganda mwenna nga sinagenda mwagala. Wewa. Museveni akola mu nkola ejja kulowoozesa ggwe nti si ntuufu era ogiwakanire. Nga sitaani bw'akola ebintu bye abasinga obungi ne balwa obitegeera nti sitaani yali mu kukola. Ne Museveni bw'ati bw'akola. Njagala babuusa olunaku lwaleero. Gwe ekintu ky'olaba eky'obutaliimu era ekitono Museveni mwasinga okukolera. Gwe ekintu ky'olaba ekitono eky'obutaliimu Museveni mwasinga okukolera. Wano mbabuusa bubuusa. Nkiddamu. Ekintu ky'olaba ekitasoboka era eky'obutaliimu Museveni kyasinga okukoleramu emirimu gye. Era bw'ombuusa abantu ku nsonga ezo, abantu bangi batandika okuwakanya naye nga kyakuwakanyizaako takimanyi. Oba ompulira nga kyakuwakanyizaako takola ki? Takimanyi. Lwaki? Bannaffe bangi bafudde bakadde baffe nga bafa mu nfa efaanagana naye nga tewali wasobola kubeeraga enfa eno nga tetegeerekeka. Until then bwe twajja tubabuusa muntu Museveni gw'anatta twabagamba asooka mujjako famire ye n'omuntu n'amwokyupayinga n'amutwala n'amuttira mu ddwaliro nga ne famire teriwo nga ne famire tesobola kwogera kigambo kyonna. One bwe byokulabirako batta kazini mwabitegeera ne bawamba buli kimu. Nyakayiri bwe bamuta ne bawamba buli kimu. Ne batta Sheikh Nuhu Muzaata ne bawamba buli right ye n'abamujjanjabula ne bawamba buli kimu ne mukazi no buli kimu lwaki nga tebasobola kutuukako. Dr. Anas Kalisa ne bawamba buli kimu kyonna nga tera omuntu amukkiriza kumutuukako mu ddwaliro kimu nakiwamba. Eyo embeera neebeera waawo era temunnagitegeera. Ndi wano kutegeeza muganda wange buli muntu gw'olaba mwetegereze nnyo tomala gabuukira muntu mu system ya Museveni gy'akola. For the first time in history nga tuli ku climax ya dictator okuvaawo. Lwaki mu diaspora watandise okujjayo kye tuyita seminars, trade conversions, vaku political conversion ngeya national platform, but wabesime trade conversions, simanyi health conversions, simanyi property conversions, simanyi microfinance conversions, simanyi bichi nga ali mu climax evaako. Teweebuuza lwaki. Goza wachi wabalusewo nnyo abantu abali ku influencers abaitadde ku national nga bajja bababuulira how to manage your finance, how to manage your properties, how to gain money, simanya how to gain wealth, sime to convert sime bichi into wealth bichi. Goza ki abantu awo nakulaga nti mugagga nnyo ne bw'omukwata n'omutwala mu interrogation n'omugamba wa tell us sente zino wazitasobola kunyonnyola. So
osokodde obwongo obuzobega abantu bakola batya okufuna ssente soko okisse mu bwongo obwo from nowhere unagada nze nanyini properties no limugaga nomuga from where tasobola kunyonyola nenga yabatuuza n'abasomesa nti sere bazikola bati bizimbe tosobola kufuna bwongo kubuuza nti ono gayi byayogirako abijjalo ddawa nga tosobola kukola ki tosobola kitegeera njagala nnyo mwefumiitirize omuntu avudde from sume mugagga golimu obugagga tebabwogerako and I'm here to inform Ugandans teri mugagga yogerako nti ndi mugagga nowhere Lwaki omuntu ajja okusomesa okufuna ssente waliwo omugagga asobola okusomesa okufuna ssente omugagga obudde wabeera wakukola bizinensi ze ate si wakusomesa bafuna ssente tosobola kimanya njewe mbulira convention meka kilumira zagezemu ngaasomesa abantu okufuna ssente n'okukola ssente akale ba Elon Musk ba Bill Gates bani bonna mbulira convention meka sulirize yakakola ngaasomesa abantu okufuna ssente nemwe muli awo simeno mugagga omuntu yaze ejindi yaze abantu bamiruse waawo sibe ba university abasomesa sibe property management sibe bakoze batya nebwe gono tuzana tusoka omuntu ono kiki kuba omuntu ona zatya ovudde wa soko chebuzeemu please mutandika okugula amaaso mu tuliwo bazo okusomanye okitegere omanye unajega nasere positive music no obugagga tebabwogera ate teri mugagga ayogera teri na mugagga akwata hard cash musasanya mukuwa wataliyo katika nkubina kino abagagga basinga obwavu bimdusole abagagga basinga obukodo the real rich men with the fucking cash money they don't splash cash they know how you think and they know how it works in Uganda tekiriyo tekiriyo lwaki mbibagamba ebintu bino mukozesa obwongo bwammwe tuli mu mafia state ababbi eggwanga oddimalawo bakozesa ba agents bangi okutrackinga sources zammwe resources zammwe bali mu diaspora abakoze sente zammwe olina omugamba na acres 5 ziri awo kitezi njala kunkoleramu kino nalyagadde n'ataika wansi acres 5 biki olina akola profile olina akolako najja mu diaspora akolako profile ez'amataka gammwe ne properties zammwe kubanga tomanyi muntu de mu conference basobola akateza nalyagadde oteeka no project ettaka lengibetebete nagoke olina awandika wansi then after navaawo nga maze conference yemmwe n'agenda ne data we yenna namuspreading mukamo namuspreading wasali musale oba wamusebe namuteekayo oba oli awo oli attaka lizizeko enkana ogenda okulira properties zizizeko enkana ogenda okuwulira eyabadde mu pate otandise okulya ekiwowolo kyekyusa ate ensigo zitandise okukuba sama ofunakamu kubanga gwe wennyini weewaddeyo byolina byolina tewamala genda mu semina byolina tewamala kubuuza muntu okuwa amagezi wakola sente zizo neestablishinga businesses oba olina embuzi 2 zezo embuzi zo teri agenda kusomesa kwongerako mbuzi 20 kubanga ajja kuuza azifuna otya atandika okukola profile gotunulira abantu bonna abagagga abadde bavuddeyo nga bali badde mu diaspora waliwo omusajja gwebanyumiriza musajja ava ebweru najja n'agula ettaka ebunyolo yali atagetinze kuteeka ewoteri ng'ekisaba bagenda kizimba n'amafuta n'akola almost ndoza yali 4-star hotel niwabawo yajja amusabe simanya amusabe shares gayi n'agaana within the period of 6 months nga gayi abuzabaliza hoteri guy from nowhere n'alwala n'afa woteri we yakoma ne business nezikoma kubanga he exposed his businesses ku banyampi ebintu bino mbibasomesa bibagamba
bana abantu baliwo okula buli muntu alina ssente musuula muganyo bitegeera muganyo okutegeera ebintu bino njala kuwa ekyokulabirako eri abagagga obugasobola okuga nti omugagga nogamba wa gwe kenyini obala munoonyerezaako noga olwo enanyini kizimbe kino naye ng'omusanga atuddeawo munywa naye obuugi mulebe ng'ali free naye bano nze nkuzera enjira ova ate simendi mugagga wako kizimendi nawo kalira bbiri bagenda kubatta babamalewo nakino kankikugamba okiwulize wo yakitegeera nabagamba mujesereza mu akawunti mwagano kitegeera nakino kankibagambe gobadde okimanyi nti oba olina obuwumbi olina akawumbi kamu ku akawunti oba bubiri obusatu bino mbiga muntu ali munnayuganda munnange sibiga bali ababbi nti bwobeera n'obukadde akawumbi kamu oba obukadde 10 ku akawunti nga sente zizo alayi gobadde okimanyi nti banka gyotaddemu sente ezo eyinsuwalingako miliyoni 10 zokka ate okuyinsuwalinga miliyoni 10 oyina kumala kugiwanaga nti sereze mu kinshuwalinge bw'otakikola bayina polisi egamba bayinsuwalingako miliyoni 10 kitegeeza obadde olinako miliyoni 10 nti banka ne bagigaa nti banka egadde oba yayidde omuliro miliyoni 10 miliyoni 9 mateeka bwe gatebwe gasoma naye tosobola kukimanya banka tesobola kigamba kebere biliyoni bayinsuwalingako miliyoni 10 unless ng'owandise nobagamba ti sereze mu zinshuwalinge then mu kuzinshuwalinga kyokalinga other costs naye nakyo temukitegeera okwata sere ng'oteeka ku akawunti nako obukadde 3 nako obukadde 4 banka eri entitled okunshuwalingako miliyoni 10 zokka nti banka eba egudde oba eyidde bakusindika ku banka oviraga munaaya nti omanyi mateeka gasoma nti fe banka yatugamba tunshuwalingeko miliyoni 10 era ziizino wano zitwale nti ate ekyenda nti aha mateeka gasoma nga bakugirayo etteeka according to the Penal Code Act of Financial nti financial institutions nti botadde celebrity nti bayinsuwalingako miliyoni 10 ezisigadde you had to apply insurance policy okukiwalinga serezo zonna which you didn't do so obanja ng'olyoka okuba omulanga ng'enjovu esalalere waawe nga zonna zigenze kubanga tuli mafia state ebintu temujja bitegeera ngezaako bibagamba naye mujja bitegeera ng'obudde butuuse awo tuve otugere ku nsonga endala alright kati ensonga z'omugenzi afudde ejo nze nga nze mbagambye nti mwagaliza mukama muwummuza ekiwummulo eky'emirembe omulimu gwe yagukola naye nina kyenjagala okubatunuuzaamu mwenna buli akolera gavumenti ya NRM naddala ng'okolera Museveni. Be very careful. If you are not among Museveni's family, you are not safe. If you are not among Museveni's family, you are not safe. Go slow. Ngenda bazanyira akatambi kano mbannyonnyole omusajja ono obulumi abujja luddawa. Regulate going to Museveni. The mistake I made in my blunder, the biggest blunder I have made in my life was to join the Museveni's government. I see. And the best decision I've made. I was a very powerful rich man. I hate you more than hate yourself. I killed my political career by joining Museveni. But I made the best decision not to accept Museveni's humiliation. I see. Tata foyo obulimu bwe yali ayogeza obadde tebumanyi kambuko nnyonnyole. Nabyogerako dda ndowooza emyaka 3 emabega. Kambuko nnyonnyole obulimu bwe yali ayogeza.
omwami oyo yali nfanfe wa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Yali nfanfe nnyo nga buli kimu akimanyi nga bakitambula mu Buganda. Wabula yakemekkerebwa n'agenda ewa Museveni. Omusajja oyo n'akola okusalawo ng'alowooza nti kwali kugenda muyamba, ng'alowooza gwagenda okukolera ddiiru eno amwesize era agenda muwa kyeyali ayagala mu bulamu bwe. Kyekiriwa yakwata ebyama byonna ebya Buganda n'ebya Ssaabasajja Kabaka n'abigamba Museveni, n'akola n'andiriisa ebbago butya bwe basobola okumala Buganda ne Kabaka amaanyi, n'abikwasa Museveni. Bamala bimukwasa n'akola nabo emyaka 15 ne bamala ne bamulyamu olukwe. Kati mukulu muwogo kye yakola muli aba yejjusa nti n'eryamu olukwe n'endya mu Buganda olukwe nga mmanyi nti benkolera bantu, kumbe gaali mazike. Kyakugamba nti yejjusa omanyi muwulira vidiyo ezimu nga temumaze kutegeera omusajja ono lwaki yakambuwala. Kankunyonnyole mu nnyonnyola gy'oyinza okutegeera ennyangu ennyo. Oli mukyala, olina obufumbo bwo, naye mu bufumbo mbeeramu obutakkaanya. Naye omusajja omusiguze najja nga akulondoola, akutambulirako, akusuula ebigambo. Nawe olw'okuba nti olinamu obuzibuzibu mu bufumbo, otandika omwami ono muwa amatu muwuliriza. Omwami akugamba obugambo obuwoomerera, era musinkana omwane ku byalo n'alambula. Kati bwe mufunawo obutakkaanya n'omwami ogayi lwaki mbiira ku kino ekisajja ekindi kangende, ng'omukubira essimu ng'omugamba nange wa musajja nnobyeyo ndi wano waffe ejjo nkime. Hanga omusajja akale ng'akolamu ng'ajja ng'akukima ng'ambira mu mwezi gumu. Naye kye yakkola ng'ate alinayo omuntu omulala gw'akikola. Kati gwe bw'omanya nti ate yakusigudde naye alina gw'asigula, ate nawe otandika okunyiigira ono. Okitegeera nga ne w'omusajja tokyasobola kuddayo, kitegeeza nti ono yakozesa ensobi. Yensonga lwaki aregulating ekintu. It was what kitegedde. Mukunyonnyola okutono kitegedde. Yalowooza yali alaze okuteeka amaanyi ge n'ebyama bye yabitunda. Yali waakufunamu mu bulamu bwe. Naye omwami ono mu State House yali afuna emitwalo 7 ng'omusaala. Bw'ogattala wensize zonna ne gujja gwenkana $1.5 million omwezi. Ze lyafuna emyaka egyo gyonna. Wabula bw'atandika okutegeera nti bano baalimu si bantu, ne batandika omulima empindi ku mabega. Omuli mukoddomi wa Museveni Lwabwogo awujja muwala w'ekiwojjolo, omuli ne Frank Kajiji tumwebaze. Gw'olira lutoto ya Pusseyimu omuli Frank tumwebaze, omuli Andrew Mwenda, eyo gurupu ya Lwabwogo yali tasobola kuwona gurupu eyo. Yali tasobola kuwona gurupu eyo. Kuli Odrek Lwabwogo, Frank tumwebaze, Andrew Mwenda, ne gurupu yali tasobola giwona. Kyali kizibu nnyo okugiwona. Bye bigambo bye baddayogera ng'asimba amannyo, kubanga bye yali akoledde abasajja bano byali bimumala okuba nti mugagga muvundu. Muzo mutegedde lwaki abadde mukambwe nnyo. Ebintu bye yakola yali amanyi nti abantu bakoledde ekintu ekyo baali balina omusasula buwumbi na buwumbi bwa nsimbi okubanga ali mu good life. Wabula baatandika omusenza oluti nga tebakyamulamu value. Nga bakulembeddwa Andrew Mwenda,
Frank Kajiji tumwebaze ne Audrey Kulwaboogo kyensonga lwaki abadde mukambwe nnyo ku basajja abo bamulemesa nenga weewuunye n'ekirala mu State House eyo ejjoogo ly'abasajja bano musajja yali afuna emitwalo 7 per month bw'ogatta allowance ye naweza 1.5 nenga ye senior nenga eriyo ba junior bano bagamba noogo nga bafuna milioni 4.5 n'atandika okukola ky'okwemulugunya biki n'ebira bingi byesijja kwongera bagenzi ogera kintu kikyamu ku mugenzi n'ebira bingi nnyo ebiri fane naye abaali bakozeeko mu makampuni naddala g'abantu batutu gamba noogo kuba nange ndi victim baleeta omwana from nowhere nenga gamba noogo n'omutraininga nga talina kyamanyi n'omutraininga n'amanya buli kimu the end of the month gwe ng'oyinza okufuna miliyoni n'olabako ku pevocha ye ng'afuna miliyoni 4 nga g'ofuna emitwalo 8 bakakadde n'owulira ng'ofa nga gwe senior ne junior ng'afuna miliyoni 4 nga g'ofuna kakadde gwe omutraininze olw'okuba nti gamba n'ogwo n'afuna more money than you lwaki tomera kasajja n'oyomba eri akoze mu kampuni zino nga zabagamba n'ogwo boli mu state boli mu kiwo njagala wandiko wano nti information tojina ko message enjoge tojina ko information njagala wandike wano sagala kukola nnyo conversation nga njogera ku social media nga si converse nga nammwe njagala omuntu agenda ekintu kyenjogedde nti kikyamu comment ziba 3 oba ku 5 okufuna confirmation ku kintu kyenjogedde ndi victim w'ekintu ekyo ono omuwuuno babiri babano kyali Simba Josephine ono Jasmine Serunkuma bano babiri nakyazi Pauline wuuyo Perula wuuyo naye akugambye nono una Anita Mugisha victim Nakamanya victim nono uno Asaf Arthur Khan. This is the system agenda wekyo mu Uganda. So abantu bangi bafuse ba victim situation ngeyo bino byembagamba it's on record true story na buli kimwe kibaddewo. So ola omuntu nga akola ministry oba akola mu government oba akola mu State House nga yambala basuuti babasasula bubi naddala ba indigenous nenga gamba n'ogwo ng'afuna sente mpya n'enkane. As it is right now, the SFC guys are earning almost 2 million per month. UPDF serving officer afuna emitwalo 4 nga tebanajjako NSSF unused placement NSSF local tax biki agenda okomekeza nga afunye emitwalo 3 ng'esigadde zonna bazitutte. Okitegera kati wano waava obuzibu bwe era buli omu State House ne mu bitongole bya Museveni buli omu sente azifuna luwe babawera mu baasa ngomanyi sibile mbera mu nti buli omu afuna sente sayini nga n'ogenda buli omu bakwa baasa yokwata afunye 3 afunye 4 afunye 5 buli omu gwe bakusaba kuteramu mu kitundu omumanga tulakite tali mu diesel nenga gwe senior tewali kirumanga junior gwotendese kujja nafuna sente nyingi okusinga gwe nga gwe senior kiruma ekintu ekyo. So kati omusajja ono kyekintu kye bamukola ne bamugobesa ku mulimu naye ate mu kugobesa ku abagala okumanya omusajja ono yaani kambaza nyino ka video kandakiika mukanda sanja kaddakiika 2 otegere nti ekituufu kiri nti ekirungi kyogerwako omusajja ono abadde mugezi abadde asanyusa abantu abadde anyiiza abantu nga naawe atamwagala ayina ekintu kyayogera n'osanyuka wenjagala otunulya ekifaananyi ekyo nti naabadde tamwagala ng'omanyi nti wa NRM era ebintu byayogera nga bituufu ne bikusanyusa. Omwami ono bw'ati bye lyafaanana era bwe yali ayogera nga Museveni amugamba direct
there is a strong feeling among Ugandans, especially users, that you have abandoned the economic shafts. For instance, Ugandan businessmen and women are being displaced from provinces owned by millions. They are being charged rent in dollars. They don't get any portion from government. These are women who have been earning the money in markets. The markets have been taken over by the economic shafts, the capitalists, everything like that. Muka video kano yali abooza Museveni nti ssebo lwaki yabayita ba peasant traders lwaki bannayuganda abakola business ebizimbe babasasuza mu musolo mu babasasuza mu dola ate abajjako omusolo mungi okusinga ogwa abagwira abayindi n'abalala. Museveni mukumuddamu yamugamba tewali wa peasant traders. Okitegera bino byemulabe bali mu kwekalakasolo ba traders ono yali yabyogera dda nga yabuuzanga Museveni ebibuuzo ebikakali yali yabyogera dda. Okitegera gwe mulabire mu abasinga obungi mulabi wano nga akadde tumugoberedde emyaka mizibu nnyo emabega. He was a threat once he was a threat to the state. He was a real threat to Museveni's government. Gwenga bonoga nti katinze mbadde wa Nuupu kati ngenze mu NRM toyina kyogenda kukyusa kabula ngande bugga lyala bis. Nchiddamu tebakukomekereza ne bakuseducing okusikiriza mbogenze mwe toyina kyogenda kukyusa mu gavumenti ya Museveni. One, toli sengawe, toli kojjawe, toli muganda we akolera ku system yenga ye. Two, system ya Museveni eringa abataxi be Kampala, they care more about the coming customers, not use who is inside the taxi. Oyinza okulinya taxi ng'olibye tyogenda ku mulimu. Taxi netambula kwa neyimirira. Owa taxi asobola n'okunona omuntu ali mu meters bina mugambo wayogenda n'agisimba n'ateeka n'okugulu dinisa bw'ati. Ne balinda mu meters neggwe ng'obudde bukutte. Kati gavumenti ya Museveni eringa taxi ze Kampala. They care more about the coming what? Customers. Not you who's already in the what? In the taxi. So, yes, the moment you reach in, you are nothing, you can't decide anything and you can't change anything. Kati gwalya sereza Museveni ng'okimanyi nti toyina ky'osobola kukyusa ku system ye ey'obubbi ey'obwenguzi ey'obutemu n'okwesibira mu buyinza toyina ky'osobola kukyusa wadde okwogera nti amatala ga traffic galina kulaga green n'eŋŋenda ready n'ennyimirira ye gavumenti ya Museveni ready means go yesobola kira traffic emotoka zira traffic ebitala biraga ready wa traffic n'agamba ya endelee agenda iyo gavumenti ya Museveni okitegedde. Kati wano nga nfundikira wenjagala ofujjugula obwongo munindo katono mu nsi yonna ne mu Uganda tukimanyi nti omuntu okufuna sente either you are selling a product or you are offering service. To earn money, you are either selling a product or you are rendering service to someone in the return to get money. Munsi yonna nga ne Uganda mwogitadde okufuna sente olina okuba nga olina ky'otunda oba olina obuweereza bw'oweereza eri omuntu akusasule sente si bwe kiri tiya. Gwolowooza lwaki Museveni bw'omucriticizing ng'oyogera ku bibi byakola akuwa sente ng'omuvuma omujereka omugadi mubbi mutemu n'akuyita akuwe sente akuwazaaki kubanga aba ayagala osirike ku bibi byakolera abantu kati gwe wa sente sokoloozemu byemba bampa sente byembadde njogera bivuddewo bikyuse okutta abantu kuvuddewo okuwamba abantu kuvuddewo okuba abantu ku mataka kuvuddewo school fees akendedde kiwamba abantu kivuddewo okusoba abantu balina emisango kuvuddewo. Think twice before you act. Sokolooze nga tonnalya sente ya Museveni kubanga byobadde oyogera afune embavu ekuyitanga omuli bubi tebivuddeewo
ne bwomwegatako buuza Nobert Mao mubuuze yagenda nga yesagambiza nga kimezzo okwekuba ngenda kukyusa gavumenti tufune peaceful transition yafuuka peaceful transition yekennyini okyamulizaako kyeyakozeeko ekinene kwe kubba omukazi wa munne Bungereza n'amuwasa embaga Mao mukuva mu dipyo gitondayo kyafunamu ekinene kwali kubba mukazi Bungereza mukazi wa munne n'amuwasa embaga kitegedde bulungi nnyo ekirala ekyokulabirako Edrisa Musuuza Muganda fena gumanya abantu basabye corporate almost for 15 years yena ajja n'agaba taddewo federation n'ayita buli muyimbi yena n'amugattako nga bagenze kima corporate babawamu ebintu ebi bamuwamu billion 5 zatamanyi nsaasanya na kiwojjolo era mu lwabeera ekiro nga ali mu kwebaza yazimba yaba ali ku corporate ye kati abayimbi basigale ba corporate mwagifuna ye Kenzo lwabeera bwate ekirabira mu corporate ati billion 5 z'amanye ziri yabeera mu corporate oyigo bayita mu 7 we Kenzo buli kiro ne emisana yabeera bamuwa corporate yebeera mu buliri abasigadde abayimbi corporate mwagifuna oyigo bayita mu 7 you can't get anything from 7 he makes sure that he diverts you yakole byayagala kubanga tojja musobola Mao yagenda okukyusa mpusaga yageza peaceful transition yafuka peaceful transition yafuna mukazi Bungereza gwe yabba Kenzo yakima corporate bamuwamu Nyamutolo corporate abeera kuli ekiro abeera mistive ye yafuna corporate abasigadde banonya corporate balera gifuna bamuzanya n'ensigo bayita mu 7 super league muzibu nnyo ng'enjala eruma ekiro kati abasigadde bonna n'abatwalire waggulu ne bakola jam session babeereyo nga bayimba kati yoyo gwe bayita Museveni oligino. So think twice before you eat Museveni's money or joining NRM kubanga tewali kigenda kukyuka. Nothing can change from Museveni's regime. When you are supposed to get money, you are either selling a product or offering service. That's how we get money. But joining Museveni that is giving you money for what reason? That is corruption. That is a bribe. So you have been criticizing the man all along. So you think that is going to change anything because you join NRM? No way. Ajja kuwa obutuwa ofe. Kubanga ina abala bomukolera bangi nnyo. Oyagala tegeera nti ajoga. Ulira bino. Museveni yangobanga mupi wangu. Museveni namutunulira bwenti nga agamba. Do you know how to write? Ole bali bamuleta yamufuula omunnamawulire we omukulu asinga mu bamawulire. Wabula bali yamugobanga anyize yamugamba omanyi okuwandiika. Kyokono munnamawulire gaga nti omanyi okuwandiika nga yali awandiika obutabu bwe n'amawulire yamubuuza do you know how to write? Olwakugoba nkakuddiremu otegeere gwatanagenda mu NRM. Wulira. Museveni yangobanga mupi wangu. Museveni namutunulira bwenti nga agamba. Do you know how to write? Kitegedde munnange. Nsobola okwogera mpaka ku makya nesobola kusukka saa 2. Amekwa ntusinkale ku Rocktown saa 2. Mbasaba tuve ku diversion mugenzi yagenze tudde ku nsonga z'ekiteezi ne ku nsonga z'Abaganda afa bawambibwa abali makomera nabute bwe tugenda okukola ensonga ezitako muve ku obuli yagenze tujja muziika tudde ku bintu by'ekiteezi Baganda afa bawambibwa ne be tulina okuyigona tubayigona walinge tukole bye tulina okukola ebisigadde byonna tubireke ezo mystic kola ate nga za diversion tuziveeko tudde ku nsonga enkulu munfulidde bulungi Baganda bembasaabusabi abantu bangi abafudde Baganda bafe bali makomera bali mu kupoocha abantu bali mu kubawamba ero bane b'obufuzi bali mu kukola vulugu waabwe mutegedde bulungi nnyo
So mukama baba akomera takumira mpera video ewedde tusinkana ku Lockdown. Maximum respect. Atategedde video jagisa ku mutimbagano mulalo demo jule bulungi. Mwelaba. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Ewafe Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.